Seeka Umaru ali mu kkomera ly'ekigo gy'amaze omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu. Seeka Umaru yeeteeka kamera n'agamba essanyu lye kwe kulaba nga Seeka nga Honorable Segirinnya afa n'atulako mu kabulye. Naye neegayirira Allah Segirinnya onsooke mu ttaka buli lwendaba ng'olwadde ngamba nti oba olyawo Allah yanukula edduwa yange Segirinnya waali nsookayo. Era yaleese amawulire ago tulyoke tugafune ffe abamu abangungu. Seeka Umaru ensonga naye azoogera azitankana wabula bw'aba anyumya tamalaayo mboozi n'atulika n'akaaba ala nti banteekeko omusango gw'okusaddaaka oba ogw'okuwa omwana nti yawambibwa n'asaddaakibwa. Naye ng'ekibiriddeko omwana omukufa bulagajjavu bwa Sheikh Umaru. Sheikh Umaru yajja n'akabasanya omwana waffe n'amufunisa olubuto. Bamufunisa olubuto omwana n'atoba n'olubuto emyezi 9. Emyezi 9 n'okuzaalira kwali kuzibu nnyo nga Sheikh Umaru bamunoonya senezeddwayo Sheikh Umaru yeebulankanya dde na ddeeri. Kubanga ng'omuntu agalaga nti n'abamu ku bitongole bye by'okwerinda babadde tebamanyi ku mayitire ga Sheikh Umaru. Nota nti tebasanze Sheikh Umaru ng'ayambadde uniform etali ya yellow wabula nga yambadde eri bagita batya deni bano kine misango capital offense eje misango eja simanya capital offense defilement rape. Muganda wange gwe agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera ekituufu ebintu bya Sheikh Umaru byosi birungi yadde akamu n'akeddagalira nnyinza okugamba nti tebiwoomesa nnakabululu. Kaakati nno amazima ageefumbise oba ageekwese mu nsonga eno byonna bibino mbikuleetedde omukutu gwa Beyond the Newsroom okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno sooka ogiweka like etambulire eddala etuuke ne kwoyo ayandiyetaaza ogenda mu maaso n'ogifuna bambi n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu enkusaba sooka likinga vidiyo eno. Ate mu ngeri y'emu gwe yasubscribinga edda nkwebaza ate naba subscribinga sooka osubscribinge vidiyo eno ejjasigala mu background yonge playinga ng'omaze osubscribinga. Ate era twakuteereddewo channel yaffe empya eya Beyond the Newsroom BTN Media naye oyitayo link weeri awo mu comment section ogende mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Nzikiriza nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe ye musomi w'edduwa agenda okubeera nga akuyamba mukubireko ku simu yiye esembeyo 10 awo ku screen ajja agenda mu maaso n'okubeera nga akolako. Kaakati nzikiriza ate ensonga za Sheikh Umaru tuzimalirize bwe tuti. Weewaawo omulabi wa Beyond the Newsroom gwe mukutu nkwanirizaako n'enkubozaako n'enkubaza gyonna gy'otusizaako engalo akawungezaako olunaku olwaliro. Yenze Frank Asirye muzzukulu wa Kyaddondo ku Beyond the Newsroom gwe mukutu yonna gy'otulabira. Tugenda tambula ffenna mpaka wenagera mu maaso n'okuba nga nkwerekereza sizira mu kibuga Kampala ku ttaka ly'abeene ery'Ekyaddondo kwendi polampola ali ku kamera bamita Deni. Waliwo ensonga eri mu kutambula gye twandise developing story eya Seeka Umaru. Awo njagala atandikira olunaku olwaliro. Ani Seeka Umaru? Seeka Umaru ye mulombe wa dduwa yeegulira erinnya mu kulomba dduwa mu bitundu by'e Nansana ku masitowa nga bwe yali yeeranga. Seeka Umaru ye musajja yeegulira erinnya era mu kumansa ssente wano mu Kampala ne yeeteekako bane bamupatikako n'ekyetwandise socialite newankubadde nga yali maseeka eyali yeekakasa nti ye mu kulomba dduwa tagoba bizibu ne bagoba. Seeka Umaru yeegulira erinnya mu kuba nti ye enjiri ye oba ne dduwaazi ze yali alomba yabikoleranga ddala ku kamera wamma abantu kabangi bagenda mu maaso n'okuvayo ne bamuweera obujulizi ekyasomboola abantu n'abantu bayitirivu nnyo okujja okuba nga beerolera ku musajja wa Allah alomba dduwa. Wenkoledde emboozi eno nga waliwo kamera agali mu kutambula agalaga nti Seeka Umaru yakwatibwa n'aggalirwa mu kkomera ebitongole by'ebyokwerinda nga tebyagala amawulire gategeere. Seeka Umaru wenjogerera bino nga mu kkomera amazeeyo omwezi kati kankakase dekankikakase. Seeka Umaru ali mu kkomera ly'ekigo gy'amaze omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu era nga omusajja ono twatuuse okutegeera ensonga zino nga mpawo na muntu abadde abitegeera okuleka abo abaali mu lukwe olumuteeka mu kkomera n'ebitongole by'ebyokwerinda kubanga ogw'omuntu agalaga nti n'abamu ku bitongole by'ebyokwerinda babadde tebamanyi ku mayitire ga Seeka Umaru. Nota until bwe yakozesezza essimu y'omu kkomera n'abaako omuntu gwe yakubidde abantu be najjeko information eno. Abantu bano basitukiddemu ne bagenda mu kkomera ly'ekigo
gye basanze Seeka Umaru ng'ayambadde uniform etali ya yellow wabula ng'ayambadde eri bagita batya deni bano gino emisango capital offense egyo emisango egya simanya capital offense defilement rape murder baterrorist bwe bitendowooza bwe gityo Seeka Umaru ye uniform okusa kugenfuna gye yabaddemu Seeka Umaru ag'omunda gankakasizza tanyumya bigambo 10 n'owulira byonna 5 by'owulira 10 abimala ali mu maziga obulumi obumuliko alaaja na kimu tinkwatibwa ntya ne waba nga neebase mukomera omwezi mulamba nga mpawona muntu n'omu abadde amanyi awola gyo okwebuuza nti kaakati ekinyusi kyekiriwa omusango ki amawulire genfuna galaga nti Seeka Umaru yakwatibwa ab'ebyokwerinda ku nsonga ezigambibwa nti yawamba n'okusaddaaka omwana Seeka Umaru ebintu byawakanya byagamba nti omwana gwe boogerako mwana we gwabadde awerera era gwabadde alabirira owa muganda we maama w'omwana ono nti oba abadde mu bitundu by'e Kenya yes nga yagenda then nga yalabirira omwana ono naye nga kitaawe muntu we wawaka wa mu famire amawulire genfuna nti waliwo omuntu omu ali emabega w'okupanga ensonga zino nti mukwano gwe ennyo gwabadde yeesigisa buli kiwandiiko kye buli kabugagga ke bw'ayagala okumuyita emabega amutwaleko ebyobugagga bye eyagenze mu maaso n'okwekobaana ne famire y'omwana nti bamubuzeewo bamala omubuzaawo bamuteekeko omusango gw'okuba nti yamuwamba geepulira mbu okuva ku nsonda ezatuukiridde Seeka Umaru zino ensonga ziri tetujjagana zidisikaasingako kubanga tezirina kutuuka mu kkooti singa zibadde mu kkooti nti oba oli awo alabiseeko mu kkooti twandike nti owaika naye it is because tannalabikako mu kkooti kyetuva naffe tuzidisikaasingako okusobola okuzijjawo naye munnayuganda ogere mu maaso n'okuba ng'ozitegeera olabe wotandikira gwe amanyi Seeka Umaru mu myezi mitono nnyo emabega Seeka Umaru ye musajja yavaayoko ku kamera on record n'agamba essanyu lye ne bulamu bwe bwonna kwe kulaba nga atunulako bw'ati mu Kabuli ye Kabuli ya Honorable Muhammad Seggirinya omusajja amaze kumpi emyezi 6 mu ddwaliro lya Gakani mu ggwanga lya Kenya ng'ajjanjabibwa obulwadde olumba olubadde lumbala embirizi Seeka Umaru yeeteeka kamera n'agamba essanyu lye kwe kulaba nga nga Honorable Seggirinya afa n'atulako mu Kabuli ye era n'akakaza nti n'olumba olumuluma alumanyiiko sirina wenkoze edit yagamba Honorable Seggirinya bw'atalyetonda n'ajja n'akuba amavivi ku ttaka nga n'abamawulire weebali bonna n'afukamira ne yeetondayo ne famire ye tagenda kuwona essaala zonna ze musaba mubiveeko byali bigambo bya Seeka Umaru emikutu gya intaneti n'amawulire ne gavaayo ne galumbagano omusajja ono n'enkeera n'addamu ekigambo kyekimu nti mmwe mwenna ne bwemunannomba oyo bw'atalifukamira nanneetondera Muhammad Seggirinya ebyokumusabira mubiveeko tugaa nti what naye ng'ekibiriddeko omwana omukufa bulagajjavu bwa Sheikh Umaru yajja n'akabasanya omwana waffe n'amufunisa olubuto bamufunisa olubuto omwana n'atoba n'olubuto emyezi 9 n'okuzaalira kwali kuzibu nnyo nga Sheikh Umaru bamunoonya senezeddwaliro Sheikh Umaru yeebulankanya dde na ddeeri paka Katonda n'asaasira omwana n'azaala bulungi omwana n'abeerawo omwana n'atuuka okutandika okulwala nga omuwala akubira Sheikh Umaru essimu nga Sheikh Umaru essimu takyakwata nga bw'essimu bw'azikwata azijjako bujja omuwala n'atambula ne yeewuba polisi y'e Nansana n'atafunayo yadde obuyambi bwonna naye neegayirira Allah Seggirinya nsooke mu ttaka buli lwendaba ng'olwadde ŋŋamba nti oba oliawo Allah yanukula edduwa yange Seggirinya waali nsookayo Seeka Umaru abantu bonna adde bamutya balabanga omugagga balabanga ow'amaanyi naye Seeka Umaru ate alina statement gye yakoze ereegera omuswaza alina gwe yagambye oyo Seggirinya agenda kunkakasa nti ssente zisobola okukola buli kintu nsobola okumujja mbudde n'afa
kati ekya Honorable Ssegirinya ne bwe mumulaba wali mu kulima lulimbi bwe asasulira ekibi kye yakola ng'anoonya ssente mu bubi ne mu bulungi n'alyoka ajja n'ayagala okusaanyaawo kaliya yange Honorable Ssegirinya MP nonjagaliza amaziga nonjagaliza ettaka Ssegirinya nonjagaliza nsaanewo nneme kufuna wadde omutwalo because of oyagala ssente kati wazifuna mu palamenti watuula abaffe Ssegirinya ozirya zikuwoomera nze nnina essanyu lingi ly'amaanyi buli lwendaba Ssegirinya ng'akaba waliwo no ka video olwaleero nga tewanatana nnaku bbiri nga Honorable Ssegirinya kajja akomea munda mu ggwanga erya Uganda amawulire ge tufunye tono yakwatibwa dda ali mu kkomera okusa ku butambi obuli ku internet omuliro guli guti bavuma tewali wadde message olabe yagaliza Ssekawumalu kuva mu kkomera wabula abaana b'oku social media kye bakola Ssekawumalu kikambwe jukira ze kugamba mu Uganda enfunda eziwera nti emirundi egisinga ojja ne weesanga nti munnabyabufuzi aba yalondebwa abantu kati gwe buli lwovangayo n'omulumba oyina akabinja k'abantu abalaba okosa indirect abayinza okuvayo ne batakikulaga naye ng'obakosezza ekyokubiri n'ensi ne bwe bayamukyawa waliwo abamwagala awo nno wenjaga atandikira ekitundu ekyokubiri katono nnyo ensonga za Ssekawumalu ne bbulooka amuli emabega eyamutwazizza ekigo mu kkomera ziggwera Ssekawumalu wetutukidde ennaku olwaliro bino byonna nga bigenda mu maaso abadde mu kkomera nakati akyali mu kkomera omwezi mulamba n'ennaku endala ali mu kkomera olwaleero nyina omulala gwenjogedde naye ow'okulusegere n'agamba atya era yaleese amawulire ago tulyoke tugafune ffe abamu abangungu Ssekawumalu ensonga naye azoogera azitankana wabula bw'aba anyumya tamalaayo mboozi n'atulika n'akaaba kikuddiremu Ssekawumalu abasobodde okumutuukako olunaku lwajjo anyumya ebigambo 10 n'okwata mu 5 ebitaano tobiwulira kubanga abyogerera mu maziga akaaba akola statement egamba lwaki nze tetunatoka ku kinyusi lwaki yakwatiddwa anti awo wembadde njagala okubuuliza nti yazizza gwaki omusango ogwo ogwakwasiza Ssekawumalu amawulire genfuna era mu kitundu kyaffe ekira ekijja okuddako mu maaso awo Ssekawumalu alina omwana mbu gwabadde alabirira ow'obuwala akaana kano mbu kali myaka 13 ng'alabirira yes mbu akaana mbu ka muganda we mbu naye abadde aludde nako ng'akalabirira mundabirira ki eyaliri fazo eno kamyaka 13 hayi abantu bagwa ensonyi bakagwa ensonyi okusa ku Ssekawumalu nti abadde akalabirira era ng'akaweerera buli kimu kafuna buli service yonna mbu nga kitawe wako yes naye mbu waliwo omukulu omu ku mikwano gye eyamulukidde mbuoyo mukwano gwe obbiwe baludde bonna ebbanga ddene mu bino ebizibu ebizebeera ku Ssekawumalu byamwegobesaako ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano abasinga mbu kati ng'omuntu gw'asigazza okwesiga abadde kyaliwo oyo era gw'abadde yeesigisa buli kimu kya bugagga kye buli kipapula kyonna mbu ne kaadi y'emmotoka gy'abadde avuga eyo kawunda eya white mbu ogaayi yagirina ag'omunda mbu gaayi ayina ensonga ze mbu ayagala kutwala maali ya Sseeka gempulira mbu ayagala kutwala maali yaki ya Sseeka lwaki atwale maali asooka kussa mu yes anti olina okusooka ate olina oteekawo embeera gempulira mbu kaakati nti yayunga yanoonya engeri gye yeetoolamu Ssekawumalu neetoolayo kale y'okugattaka n'akaana bakabuzeewo kubanga bakizwa nti banaagamba defilement ripooti y'omusawo erina okuleeta obujulizi eraga nti abadde amukozesa n'ebirala nga bala tekijja kukola nga option yokka esigadde yey'okubuzaawo omwana ono kati famire y'omwana esituke ne bano babadde ayita abantu be babadde ayambirako omwana batandike okussaawo ekiboozi nti Ssekawumalu yasaddaaka omwana kakati nkiddamu mbu okusinza ku bya Ssekawumalu ag'omunda ye nga bwanyumya nti kuba Ssekawumalu yagamba omwana gyali bano bamukwese bukwesi
blackmailinga baagala nti banteekeko omusango gw'okusaddaaka oba ogw'okuwa omwana nti yawambibwa n'asaddaakibwa naye kyebuzibwa wasaddaakibwa awambibwa n'asaddaakibwa akwatibwa nimugenda mu kooti ojuzi naye kakati ono amaze omwezi mulamba wa mukomera nga tatwalibwanga kwedde mu ono agamba nti Sekamalo yakozesezza essimu yakomera kwe yafunidde information okwetaasa akubira omuntu we amugee ti ŋŋendera awantu bwe wati ne bwe wati oŋŋambira abantu bwe bati ne bwe bati nfa bansiba naye nga n'ababadde beetoloddeyo n'abasinga nti bamanyi ti Sekamalo ali mu ki yensonga lwaki bwe twayogedde emboozi eno yapenetratinze nnyo yagenze waggulu nti everyone was shocked ng'agamba what kyevudde omusajja bulijjo abadde musirifu okitegeera ebintu bibadde byagootana ali mu komera musango gwaliko gwa kidnapping ndowooza ate era at the same time mulimu ne mada kubanga bagaa nti omwana yamusaddaaka Sekamalo aba agenzeeyo ng'essuubi limuwedde agamba nti sente zandibadde zimuyamba zonna ayina kubanga avudde mu kkomera kyatalina ssuubi kuvaayo kati okategeera kyatalina ssuubi nti agenda vaayo kati kubanga abayogeddeko baga nti wakumusajja bamutunulidde nga amaziga agakulukusa nga ku luno bukyanga awangula nsonga ng'eno erabika emuzito yeeko essuubi lyasigazza yabawadde ennamba ya pasita Bujingo Sheikh yagabye ennamba ya Seeka bano abagenzeeyo yabawadde ennamba ya pasita Bujingo n'abawa n'ennamba ya Nabbanja infact abadde ennamba 3 eyokusatu awo gyeneyabidde naye abawadde ya Nabbanja prime minister n'abawa eya Bujingo bakole kyonna ekisoboka okulabika nga bategeeza ku bantu bano nti Seeka ali mu kkomera aga pasita Bujingo mukwano gwe ne Nabbanja mukwano gwe abantu bano singa banaategeerako be bayinza okusitukiramu ne bamutaasa naye mu kugendayo jjukira nga badde tebeetaaga ensonga zigende mu mawulire Sekamalo atuuse ku leva egamba kubanga atayagala mu kusooka yali alowooza nti bijja kuggwera wano naye yatuuse n'alaba nga option yokka esigaddewo kyekintu okwabika kigende mu mawulire osanga anaayambibwa Sekamalo waali talina wadde amuliko terina omu abadde amanyi kati ab'amawulire bokka basigadde okutunuulira bamusobola okumuvuunula mu nsonga eno gy'alimu naye gy'agamba nti tagimanyiiko bano bamugassegase n'ensonga zaabwe naye nga ye kyasinze okwesigamako waliwo bulooka bulooka waawo mu Nansana bulooka wa mataka ayinamu ne ku busente awo nti yali emabega w'okugoba kino kyonna okukiyunga okulabika nga bakola ki okulabika nga bamusiba twandibadde zino ensonga tuzigendamu in details naye because tannaletebwa mu kooti tekitujjaako ddembe kola ki kuzoogerako nga zituuse mu kooti bwe ziraba zituuse mu kooti awo nga tuzita tujjaga nti owaika tuzirekere kooti ezikole ki but at the moment nga akyali eri nga tanaba kuleetebwa mu kooti we shall discuss about them we are still investigating we are still making a lot of research about him ne saidi zombiriri tulabe Sekamalo kiggwa kitya naye kibadde ku social media video bwe bagirabye